documents naye information kituufu tebakyaliwo era ndowooza kyekyo kimbadde njakubako naye nga bali safe course tosobola kumanya nga bali safe naye at least omu ku bantu bafe ayogeddeko nakonfirming tebakyaliwo ndowooza abamu bayinza okulinda era bagambe nti empapula zirina okutuuka but balina byabadde ayogerako bituufu byebakoze tusobola kati tetumanyi ki naye ekikulu nti wano kyaka tebakyaliwo so saagadde abantu ate balinde kuka mukaaga musanvu zekiro so nga babakoze ki babagikola kosi nga bwe mulabe tumaze okwadresinga amawulire omwogezi w'amakomera n'ayogera naye agamba nti tubona abantu babatadde dda tebakyali mu mikono gyaffe kati okumukubira esimu okubabuuzaawo ne bagamba tubatutte we basabye okugenda naye nga famiri zaabwe zibadde tezinategeera naye nga bwe ngambye famiri memba omwe agezezaako n'abuuliriza okubaamu n'awala ne bamugamba nti ekituufu tebakyaliwo kale omulimu bwe batuyisayisaako badde njadresinga ababazi ba eliot ate n'ababazinga Baby. wakoze ka video yake ennaku ezo akakabi enyo naye kasumye tuli okay kati wakitosooka noyogera badde njala kumaliriza ensonga eyo tuli wano ekigo nga bwe mulaba naye kyetwakategeerako nti tuyinza kuba wano nga tulinze tukuuma lubugo nti abantu betulinze betulindidde ebbanga lino lyonna bayinza okuba bakoze ki babafulumiza era tubadde twakamala okwogera eri abamawulire omwogezi w'amakomera n'avaayo n'agamba nti tebakyali mu mikono gyaffe twabatadde dda naye nga bwe mulaba maama wa Honorable Ssegirinya ali wano mukyala we abadde wano mukyala wa Honorable Ssewanyana ali mu kubajja bwe mbabuuzizza immediately nabo nga tebamanyi embabuuza abantu bamulwa bawadde bagamba naffe tetumanyi tubadde tulowooza bakyali mukomera munda so wekikyali awo nti abamakomera of course batugambye nti babareleasinze so nga ffe tubadde tulowooza bakyalimu nga balinze court order naye ne bagamba nti court order bagisindise online bagisikanize ne bagisindika so kati yeyo update yasobola kuwa babatadde kati kyekugamba tetumanyi kubanga family members baabwe bebaali badde abasookerwawo okumanya mukyala maama n'abalala era mbuuziza mukyala wa Honorable Ssewanyana nemugamba kuba waka oba oli awo obuuza abaano ba taata atuuse ne bagamba tanatuuka so tukyali awo mu mbeera eyo naye tekyewunyisa nga badde mukiraba buli bakwata pulezidenti waffe abantu ne bamulindira ku geeti eno bamuyisa ku geeti ndala ne bamutwala ogenda okulaba ng'atuuse waka oba oli awo nga bazeemu ne bamuwamba so tetumanyi bano abantu bali unpredictable nga bomanyi beeyisa mu ngeri in a criminal manner kyensobola okugamba so tosobola kumanya kuba ffe tubadde wano nga twagala kutambulira mu mateeka bulijjo baleeta court order commanding ekomera okureleasinga n'ogireeta ekomera nelyoka ate handing over to your family
naye kati nga bw'olaba bagamba tebaliwo wano. So that's the update for now. In English. So we've been here waiting for our leaders, our comrades, Honorable Ssewanyana and Honorable Ssegirinya, who have been in detention for more than 1.5 years, as you know, facing trumped up charges which are not even there because, as you know, these people did not commit any crime. Some minutes back, while we were here, we had the spokesperson of the prisons saying that these people are already free, they are no longer with us. Of course, we are here with, for example, the mother of Honorable Ssegirinya, the wife has been here, the wife of Honorable Ssewanyana is on the way here. So we would expect that once they release this, they would be handing them over to the family members. But so far, the family members also don't know their whereabouts except thinking that they are still here in prison. So if Mr. Baine says they release them, it will be incumbent on them to make sure that they reconnect with their families. But of course, I think it's criminal to continue behaving in this manner. This is not the first time they are doing it. Every time they've been arresting our president, when crowds gathered waiting from one point, they just take him through the back door and either take him home or re-abduct him or re-arrest him, whatever it is. So that is the challenge. So for now, I can say that we cannot really tell where these people are. Kati abantu bana abadde babalindidde magezi kigobawa mu mbeera eno nga tebamanyi kiddako. Buli omu alina okwebeereramu kubanga bagamba abasajja batugamba nti tebakyaliwo wano ate ffe nga tulowooza bakyaliwo wano. So kakati tugezaako okuverifyinga information eyo okulaba wa awatuufu we bali. Naye era ffe ku side yaffe tuba tugamba bakyali in the hands of the state mpaka nga barikonekinize ne families zaabwe kubanga state yabatwala ng'ensi yonna eraba kakati balina okuhandingibwa over their family members. Bagira balinda abaleeta release order balabo babawo. Yeah, of course. Kyekituufu kubanga release order ziri mu kubo zijja bazireete tulabe era kye banatugamba. Yo. Yes, yene embeera eri wano Kigo gwa mpuliriza ke ayimukulembeze nabagamba nja baweereza no paka lasti. N'olw'ensonga eyo Ssegirinya Muhammad akomyewo agenda kuweereza ate tasobola kukyusa kigambo kye kubanga bwe mbadde njogeramu naye eddwaliro eryo libadde limuluma nnyo kubanga yapraisinga nnyo ebyobulamu mu Kawempe North Constituency ligendedde akuddirawo ddala tusobole okubeera nga tuweereza banna Kawempe North. Munnamateeka Salongeri Asikwago yayogeddeko naffe era nga yatugambye nti babadde bajja ate ne babazaayo emabega nti empapula zaabaddemu ensobi era ensonga lwaki batuddeolwala kibamunnamateeka. Tuli mu kaseera kanyiike abatulaba kubanga twavudde Masaka essaawa 11 ez'olunaku olwaleero. Nze nga nze munnamateeka wa Ssegirinya yenze omu obasoose okusimbula e Masaka lwaki nasimbudde afuna information tukimanyi bulungi nga bannamateeka release order ekumi ssaawa 11. So nze nazze okulayinga ground okulaba nti bwe tunaleeta 11 banaagikkiriza. Tubadde mu communication n'abakulu mu prison ne batugamba nti naye munaaluka ssaawa 5 tugenda ba entertaininga abantu bamwe tugenda bakolaki tugenda babawa. Tubadde surprise nnyo tubadde wano eno tuguumye wano tubalinze emmotoka bwe zijja bwe zifuluma. Tubadde surprise okulaba nti ate babakoze eki babatutte deployment nga bwebadde buli omu agirabye tugaba tufudde nga baana bato tumanyi kikigenda mu maaso weewaawo babatadde tetuli bamativu kubanga tetukitegeera kubanga olaba omuntu yenna okuva mu prison eno Kigo alina okuleeta wano release order ne bond form abasibe ne bakola ki ne basayininga. Eyo illegality tekkirizibwa mu mateeka babateeredde ku ki ekyo kiguumaaza nga bannayuganda.
ampuliriza ndese ku mulongo waswa jangudde wano ssebo abantu obanyonnyola ebigenda mu maaso president nkwebaza olw'okubeera nti kwoli olaba thank you president yalina abeereddewo bano abantu president abeererawo eggwanga lyonna soke nkumuliseemu ttooki bana enjagala y'ekitooki nfunye ettooki ey'okubiri honorable oba omulongo abantu bakulaba nnyo mu mbeera ya struggle eno oli w'amakindi west kyenja kunga chairperson abagenda kundeka emmotoka bagikumye mulongo so nkwateko ne kwata bukwasi abantu balabe nti nkomye okwata kale leka nkomye saba abalabi ab'Olugyo obabulire ekiriwo kati buno obudde ekigenda mu maaso. Olwaba gavumenti ya Museveni etandise diversion zaayo nti kati tuli wano twaza wano okuva ku ssaawa 11 tuvudde mu kooti e Masaka nga tulinda empapula zigenda okujja wano osi station wa wana kulya prison ategeeza nti bwetuleeta empapula babasebe bajja kuba batuwa obudde bonna kati zituuse wano mu ssaawa 3 tulina empapula zaffe zibakodde kikano zanga amakumi abiri zituuke batugamba nti abaka ba palamenti bakoze eki babatadde edda tubabuuza tubagamba olaba obwedda ffe tubalinze nga tulinda empapula ezirina okuva mu kooti muba batadde ku mpapula ki kati batanze diversion zaabwe ensooka kala okutumalako miti emirembe kale nkomyewo mulongo kitegeeza ki okubeera nti abantu abayisize babega wakadinisa ate nga release form mu Uganda kitegeeza amateeka bagamenya kiri kiti yasoko mwa basoma ku mateeka ayiko mukulembeze yakutegeeza abaka ba parliament bakyaliwo wano tebana bakuvaawo eyo diversion omwogeza agambye eyo diversion twabadde wano kutwaza wano ku saa 11 nga tuva mu kooti e Masaka era nga bali mukola process nga tuli mukuba tujja nayo naye netufunamuko kitwandise disruption nga olwebyo bino okukyukamu nga byawandikiddwa mu ngeri etayina kubanga ewandikibwa bwetyo abantu ba tiimu naffe emu ne education yeyo mwene mulemerawo tulemerawo wano osi station akulira Kigo nategeeza ffenna abali wano maaso ga media na buli kimu kyonna nti omusibe wabanga atereddwa kooti ne bwe ziba ssaawa 5:08 gwa kiro asaba tubeba munonya akola ki agenda obwedda tuli wano waliwo ne bannaffe abasusa ku ssaawa 7 basaba bategedde information nti omulamuzi akkiriza abakoba bail application obwedda bali wano naye olwaleero bwe bajja kusaayo ne bagamba nno nti abakaba batadde edda tekiriyo mateeka kubanga naffe kejini singa yabadde ebbaluwa nga tugetanga ku WhatsApp ku ssaawa 10 ne gyalibadde yatuuse oli mutuufu njoko ey'ensonga mulongo kakati ogamba otya munno bo babatadde bata tubuuza kati senga tugenda ne tugulawo omusango osi station wa wano ow'ekigaso asobola okutunyonyola atya nti abaka yabatadde mu ground ki kubanga balina kweta balo evudde mu kooti physical letter yolabako ng'omuntu kyebakola naye ate leero bagambye tugenda kubeera wano mulongo olirwedde okubeera nti osula wano sawa ziri mmeka mpozi kati teziri nnya kati Sawa nyenda dakika mwenda President yatugamba ekigambo kimu mugenda kusula wabweru revolution yammwe tugenda kusula wano wabweru mpulira buli kimu kyonna kye baagala okukola bagenda kutusanga wano tugenda kutya makomera bajja batuyole ne military batutwale era bajja kutusanga basibe bannaffe abalala naye tebagenda kuzanyira ate ku ssemateeka bwabanga omulanguzi atadde abantu ugamba otya muno mwabatadde wa aiko mukulembeze wali olabye prisoning ekusindikidde omuntu wo nzaayi n'omwenonera agitwalira eyo release order nzaayi n'omwenonera yes kati ogamba otya abundo nti bamuteredde era bali maka gaabwe bwabanga abakaba batuse maka gaabwe bakyala be balina essimu emikono girina amasimu bakuteddi essimu ne basamulayi ne bagamba nti president w'ekibiina mulongo mbadde ngamba kale babatutte baba batutte wa kale babajjeewo kubanga ne bagamba nti batutte baliyo osegera ye baba authority gye balina okubajja wano babatutte mu ddwaliro babatutte kubajjako statement babatutte ku byakwerinda babatutte babulirizaako babatutte kuki nebagulwantirize beiro nga tomulamuzi yakikoze kale oyo ye mulongo byayogedde neera akugambye olirwedde okusulawo
Sirwede tusibambuli kaseera tugenda kusula wano tugenda kuva kusula wano paka nga abaka bapalamenti abatuwadde release order nazo ziri mu kkubo era tugenda kuzifuna kati mulongo babeera babateredde ku kimbadde nsabamu webanga release order ziri mu kkubo zijja nga baagala physical babeera babateredde ku ki tugenda kudivertinga ku nkola y'amateeka. That's why tunagenda kugaira mukulu Museveni okutabona lebo Ssewanyana. Exactly. Twatambulidde ku nkola ya ssemateeka kyeyigogera yakikoze. N'olwekyo tutuuza kentuga nti prison yatukwatibwa ekisa negamba mundo kekwata abaka palamenti bavuge batwale ewaabwe kyogamba bagendedde mu bbanga mu helikopita oba babasiza ku lyato wali wansi w'ennyanja Kigo. Ekyokubiri bwabanga abajje wano ne bafuna obuzibu nga tutegedde bagenda kuwa kooti nsonga ki yabagisiza wano ababaka nga ate balina buyinza bwabajjawo. So n'olwekyo ebyo byakutuuddiisa kutumalira budde nakuzina ku bwongo bwaffe naffe weetuli paka nga batwadde ababaka baffe era baba batutte babakomyewo wano babakomyewo wano ekiboneko kyaffe kitayiningibwe wali nti tunonya ababaka baffe ku budde bwe buti ku ssaawa bwe ziti ku lunaku bwe luti tubatwala. Oyo ye mulongo semuzaako ngalo njagala kubeera nti mberekereza naye wotunula nnyo emmotoka ya Honorable Ssegirinya ayino ekyaliwo bulungi erinda mubaka waayo. Jjukira nti eddwaliro lyo lyagenda ekyo nkikujjukiza eddwaliro lyo lyamusinga amaanyi weewaawo yali munda emikono gyali misibe eddwaliro mwabe Museveni n'amusinga amaanyi n'ali mujjako oba dictator nga buli omu wakimanyi n'amusinga amaanyi n'ali mujjako. Emmotoka ye ino weeri picha ez'enjawulo weziri oba abapoliisi baba beekwese mu nsiko naye nga olaba emmotoka z'abantu weeziri. Sawa zino ngenda kubuulira ku babaka bendabyewo asookebwako ddala ndabye n'entambulira mu nsiko mukama asookebwako ddala abantu babanga bali eno bayinza n'okukuba essasi omanyi kati baba neeno baba lyeri asookebwako gwensinza okulaba ye Secretary General oyo nga asookebwako gwensinza okulaba so anakirumamu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu boy fenna nze wembeera yabaaliwo oli wabeera Secretary General yabaaliwo oyo gwe bayita His Excellency waali buli wamu oye mulabiddewo mwali bagita spiritually prayer waliyo spiritually waliyo physically waliyo byonna wali omulala aliwo yabadde Secretary General ndabyewo Honorable Nyeko Wemakindye East ndabyewo gwe bayita Kayemba Solo akoma Nsimbi ndabyewo ndabyewo Honorable Owentenjeru ndabyewo Honorable Owentenjeru era ngenda muyita atubuuzeeko Honorable Nsanja badde nsaba ojjobeereko nekyo obuuze ku bantu ssebo. Ndabyeko Honorable Nyeko Honorable Nsanja naye yuuyo agenda kubeera atubuulira Masaka kibadde kitya kuba mu bbanga lyonna tuzze tumulabawo mu musango n'olwaleero bakugamba ssaawa zino zigenda mu 5 naye waali. Okusookera ddala kitukoze bulungi nnyo nti nno ababaka babatadde kooti ebatadde ensi yonna neeraba era ekakasizza nti nno olunaku olwaleero bateereddwa ku kakalu aka miliyoni 20 ez'obuliwo Serena Isasula. Tuli wano Kigo era kye tulinze ze release orders eziva mu kooti era ezo zireetebwa ne ziweebwa ab'ekkomera ne batuwa abasibe. Abasibe bwe batabakwasa balooya baabwe babakwasa ba family members. Kati ba family members we bali wano balooya we bali tulinze empapula zituuke basobole okubatuwa kyekitusibye wano naye nga bwe tumanye enkola bulijjo bwetera okubeera wabeerawo okubuzaabuza ku mulundi guli twabeeyimirira baali bakabata ate era ne baddamu ne babakwata kati era tuzze tukakase oba ddala kituufu state ne gavumenti we batu we bakola kubanga bateereddwa tewali nsonga ndala yonna lwaki babeera mu kkomera tewali nsonga ndala yonna lwaki baba bawambiddwa naye ffe kyetuzze okukakasa bwe bwesimbu obw'amateeka yenkola ya gavumenti bulijjo gye tugamba abantu oba ddala kituufu bagikendeezezza oba ekyagenda mu maaso naye nga ababaka baffe kooti ebatadde olunaku olwaleero. Honorable wetulabye ku kiwandiiko kya Bayine omwogezi w'amakomera agamba bano abantu bateereddwa dda balina waka balya butaalwa wekibeera nga kiri bwe kityo babeera batambudde batya n'ekirala babeera seefu yo okugamba nti already
community si ebalina ku obuvunaanyizibwa babeera baliwa oba babeera safe oba bazzeemu okukwatibwa kubanga saawa zino omuntu ateereddwa alina kubeera waka tewasubirwawo kifo kirala kyonna okujjako mu maka gaabwe okubeera nti n'abantu bano abateereddwa abamaze ebbanga lyonna nga tebali mu maka gaabwe nti ate bagenze mu kifo kirala tebasobola genda ku palamenti sigamba nti saawa zino babatwaliddwa mu ddwaliro sigamba nti saawa zino bali mikwano gyabwe oba ebifo ebirala byonna ebayinza okubeera nga bawangaaliramu omuntu ateereddwa nga ddala kituufu oluggulo lwaleero bamutadde okuva mu kkomera ateekeddwa kubeera ng'ali waka kati abawaka tuli nabo wano bafamily members tuli nabo wano bamaama baabwe bakyala baabwe baganda baabwe bannyina bonna ab'emikwano ne babaka bannaabwe ffenna tuli wano kati tuba twebuuza abantu bano bagenzeewa kubanga ewaka tebaliiyo ewaffe emikwano gyabwe tebaliiyo ensonga lwaki tuli wano tusuubira nti waliwo geemu egezaako okuzanyibwa naye ffe kyetulinze lwe lupapula oluva mu kkooti kubanga olupapula olwo luweebwa kitongole kya kkomera kino emotoka honorable zizo n'emmotoka zituuse emmotoka zizino ziraba zituuse kubaze zino document zetubadde tulinze ndowooza mukira bulungi zezo document zebalinze empapula zino naye bwe ziba nga zezizze kiba kitukoze bulungi zetulinze tuweebwe ekkomera ndaba emmotoka ya road mayor yiye etuuse tusuubira nti n'empapula zino nga zizze bajja kusobola okutukwasa bannaffe kubanga kati saawa zino tebakyali basibe kale ndowooza okyaye bulungi emmotoka y'omuloodi ebadde etuuse yeeyo emmotoka y'omuloodi eryaserukwa But in the next 5 minutes, we are waiting for here. We are going to be here. Then it will be what they have to tell us. Nekiba kyewuunyisa kubanga bo bennyini batugambye balinze court order basobole okubata nga balinze hard copy eya court order kakati ebyo boogera kituyinza bikakasa olw'ensonga nti kyebasoose otugamba ate si kye baba bakoze ekyokubiri tuli n'abafamire Ssegirinya abagatives ba Ssewanyana bonna tulina era bajja kakati nga bano baba batutte ludda at least twali badde tufuna amawulire agagamba nti bavudde waka nti babatuusiza imini ewaka waabwe oba balina kye bakoze mwewedda muli wano mumulabyewo n'emmotoka ezifuluma Alani ali mu mbeera si nnungi ayina kuva wano ng'agenda mu ddwaliro bamutuute mu ddwaliro ki kwegamba ebibuuzo bingi bye batayinza kuddamu simanyi nze simulabyeko bayine byayogedde naye bwabanga bwati mwayogedde ekyennyamiza balina kye batambuza kye bakweka kye tutamanyi. Lord Mayor, what he says and what he told NBS is that these two legislators said they did not want to see anybody, not even their family members, and that's how they got them out of here. Obviously, that has always been their position for quite some time. Very many people have been coming here to have at least to visit them. There are so many visitors who have come before, and that is the explanation they have always given. Please, the legislators don't want to, particularly actually they have been talking about the Honorable Ssewanyana, that he doesn't want to see visitors, which is not true, because those who have talked to him, at least his wife and others, they indicated that Ssewanyana has never made that kind of communication, that he doesn't want to see any visitor. So that has always been their position. Even when we went to court the other day, they never produced them.
They never signed any reason. Today again, we expected them physically to appear before court. They decided to conduct a Zoom interface. So that's the excuse they have always been giving. So I doubt whether indeed it's the legislators who say they don't want to see anyone. I don't think they would make such a statement. Do you trust that they could be out of this place? It's not possible. I don't think, because how were they removed from this place? At least you have been here. This is the entrance and exit to the prison. Did they use other means, say a boat across the lake or what? I don't know. How did they get out of this place to take these people out? So definitely it's a lie, a blatant lie for that matter. And it's very, very bad. It's regrettable. You know, we are talking about people's lives. And these people shouldn't play around with one's life. It's not good. It's not absolutely necessary at all. Definitely it could be the reason that they want to give a red herring so that we get out of this place and something else crops up. Because earlier on they had made some heavy deployment here, which was really, again, uncalled for. Because if court has issued an order, a release order, why do you have again to deploy around this place? So we really think that that was meant to disorganize us and confuse us as they plan their own other things. So until now, for you, it's a matter of fact that you expect the legislators are still inside, and until the court order is delivered. For us, we believe they are still inside here. Because their whereabouts right now. At least Mr. Baine should have been courteous enough to tell us where they have delivered them, where they have taken them. Is it to their respective homes? That fact cannot be established because we have told you, the relatives, don't know anything about that. They are not there at home. So where did they take them after? If indeed they removed them from the facility here, where did they take them? That's the reason we are doubting what they are saying. Very much, but we know very well that even previously the two legislators were rearrested just within this very premises. So one would wonder why you doubt the fact, according to the present spokesperson, that they are out when we know very well at a certain point they were released and never met what one would call a release. Maybe you're suggesting they were kidnapped from within the prison facility here. That is possible because we are not allowed to access the prisons. Indeed, we don't know what is happening inside there. So they could have been picked from inside there by the security operatives and taken somewhere we don't know. But as far as release is concerned, it's supposed to be done in the open here. This is the exit. Even the other time when they were rearrested, they were at least set free to move at least from the precincts of the prisons, and were just waylaid and picked from here. But to say that they were released from within the prison facilities and then taken to some other place, I think it sounds ridiculous. It's outrageous, to say the least. So for you up to this time, the spirit you have is that the legislators, even with the connections that you would have to speak to different people, the fact that you have and you still stand by is a matter of fact that you believe the legislators could actually still be inside there, and until the court order is delivered in hard copy, they will not be released at all. Until the prisons authorities furnish sufficient evidence as to their contention that they have been removed here, we can't believe it. They have to prove beyond reasonable doubt that indeed they were set free. Because actually it is even inconceivable that anything could have happened between this place here and the facility. How did they do it? Honestly speaking, did they airlift them? At least you should have seen a chopper here. So how were they removed from this facility? All along you have been here. What have you witnessed here? What has happened here? So is there any other exit route or whatever? The other side is the lake. So how did they leave this place? That is the question. And why should it be actually?
a matter where they are not furnished with information as to what exactly happened. Because I think they should be generous enough to say, look, this is exactly what has happened. It's their obligation, by the way, even if they are done so, they have that duty to explain to us what exactly has happened, how they did it, where they have taken them. It's their obligation. They have that obligation. So I can't personally believe that crap they are telling us that they have since released them. I can't believe it. So, Lord Mayor, are you dismissing what many are hearing again at this time, that probably or they are already out? As a lawyer of the two accused, I want to know from you, have you received any of that kind of information? At least we have no communication whatsoever. Yes, mpuliriza mukana gwange ali ku KI mukulembeze nze mbikoye nange naye bane saa zigenze. Yes, banange mukwano nga sirinaako sigalinaako mukwano. Ampuliriza ali ku KI mukulembeze nkyaliko tuli wano ku Uganda Prisons Service Stop Security Checkpoint. Bajja na kunsomesa oluzungu bano ekiro kya leero nawe basirumanyi naye Kigo prison naye ng'ebyaddala kyensobola okubuulira olunaku lwankya mugenda okulaba ku ba Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana. Ebyaddala information first hand information ebaddewo bagenze babajjeemu. Trust me, babayisiza ku mazzi. Trust me, waliwo emmotoka yabadde eziyingira nga zifuluma zibafulumiza. Stay tuning olunaku lwenkya ogenda okulaba kuba Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana. Ebyaddala lwaki nkyogedde bwe ntyo ku information gyemfunye oba gyempulidde babatutte bali wabweru. I'm talking this frankly ku kyempulidde oba ku kiriwo kyowulira within bali bweru. I believe tomorrow they will have a presser kyensuubira because ate babanyonyole bo bafulumye batya because wano waladdewo emmotoka ezifuluma ziyingira biki naye ng'ebyaddala release form ziri kujja naye kumanya Uganda nfu tebazirinze ate obwedda ze batufumbirako okitegeera. Just quote me right to the rumors in corners. Yes, honorables are out. They have been in custody for almost 2 years. That is 1 year and 6 months, I think. They have been in custody. Today, they have been released. But because people are surrounded on Kigo prison, they have used other means. I'm telling you due to information I've got to different sources. And I believe, and it's true to me, tomorrow the honorables will come out in air or to the public, and even they will explain how they were removed from Kigo to the places where they are right now. But what I can confirm to you, what I've heard, they are not around, but they are out. Maybe but they are not in Kigo. Let me just leave. Let me just madenja kubeera nti mberekereza release order zijja ebyaddala batera babayita batya baka custodian abayita abasibe tebaliimu naye nga release order zibadde beekwasa zo zijja naye nga abasibe tebaliimu mu kkomera. Neera enkya tulindirire abo bennyini abasibe batunnyonnyole babatolosezza batya because okutolosa, this is not a prison break. We are not in a film. I'm not allowing any film here. And I will fight for a film. Sagala film wano ku kibuga Kampala. Naye nga kyekyo tomorrow bennyini bajja kubeera batunnyonnyola. Abaki? Yes, ngenda kujja ko live eno ngenda kugitandika buto naye nga njagala nkubuulire nze kyentegedde n'abalirizi leeta
bazitaliriza form batuuse wano ku express bali kumpi dakiika 5-4 nengenda kubeera njijjako naye nze njagala otwala kyange kyempulidde they are not inside but owedda prison eri ekyabbayine kyayogedde ku simba bituufu ebaliimu naye owedda kyebeekwasa naye leka mberekereze nengira kubeera ate njiddamu buto bampitake ayi mukulembeze always